Omwana wa baby class afiiridde ku ssomero. Eno story enkutteko nnyo n'ensalawo ngibaleetemu aba SMX Media mwenna abasubscribinga wano eno. Ngenda basaba nze sseegamba bantu mbu bannange subscribingewo, sharingewo, likingewo, commenting. Aha, ne ku guno omulundi bambi gisharinge. Tomanyi eyinza ottaasaayo omuzadde oba omuntu omu abo naddala abasomesa oba abakulu b'amasomero. Okusinziira ku story, mwana muwala ono gy'anyumya akatambi ngenda kakutirako okuva gye katandikira paka gye kaggwera olabe engeri omwana ono gye yafuddemu. Kigambibwa nti omuzadde yaleese omwana, omanyi bano ababbebi babakeeza nnyo, baana akooye omaze omwambaza akyakooye, omwana mu kutambula ono mutuusa ku ssomero, omwana ndowooza mu kumusitula wano yamuleese omwana yeebase n'amukwasa omusomesa. Mukimanyi bulungi amasomero ga Nursery abasomesa babeera ku gate, babeera ku classes okureceiving abo abaana. Yagenze omusomesa receiving omwana, omusomesa yagamba already omuzadde yaleese omwana nga yeebase. Ne ku ssomero agasinga naddala ga Nursery balina kye bayita restroom oba abaana gye beebaka, abamu bateekerayo ddala n'obutanda, ebifaliso, abalala ebeera room nga bataddewo emikeeka abaana ne basobola okwebaka oba obufaliso. Omusomesa olwakutte omwana ono n'amutwala mu restroom omwana yeebake, ebyaddiridde basanze mulambo. Soka olize story naye nga sinabiranga njikuterako. Kankusaba subscribing wano ku SMX Media tujja kukola music updates na dayanga zino. Still wano ku SMX Media tutambula nnaalongo nabwira z'okubeera nga akuwonya abasawo abafe naddala bakulombereddwa ne watabaawo kituuka mu bulamu bwo. Ye aza okubeera nga akutaasa ensonga ya bufumbo, ya ttaka, yafuna visa, sente zikulitamyaganya gyangalo, ya mukwano, byonna ajja sobola bunnyo okubeera nga akutaasa. Mukwera okukola enamba y'essimu gy'olaba mu nsonda, ebisigadde obimulekere. Teachers on duty, please do not receive a sleeping baby. Do not receive a sleeping child. Let us be serious. Let us be so much cautious. Story time. Monange, this has happened to a serious school here, an international school that I will not mention here in Kampala, where a parent brought the baby this very time when the baby was sleeping. So the teacher just received the baby and took the baby to the restroom to rest. Now it past 8, past 9, the teacher was like, hey, the baby is not waking up. She went and checked on the baby. To wake the baby couldn't wake up. She called another teacher who called the head teacher to find out the baby could not wake up. They rushed the baby to the hospital, but unfortunately, the baby was already dead. My dear, the parent was so confident, claiming that she dropped the baby at school when the baby was okay. You people, when the baby was okay, the baby was just asleep, and if the baby wasn't okay, teacher could realize because the teacher just picked the baby and took the baby inside. So, the teacher was taken inside. She was jailed, head teacher jailed. Then, when they called the director who was outside the country, he was like, no, let us do the post-mortem. To find out, the baby died some hours ago. So, now what if this has just happened to me, who goes to a regular school, to you who goes to a regular school? Where would you be? So my point here, teachers, let us be cautious. Let us be so much careful that we do not receive a sleeping baby. If the baby is sleeping, please wake the baby, and the baby walks to class by himself, by herself, to avoid further problems. Thank you. Bye-bye.